security alert esooka ndi wano tegeeza Nyando Yosoferi Didigi Kahanga Muhanga ne Sali Musale nti timu jana exposinga 1 week back eyaba nabavubuka abayambala bukokolo ne bagamba nti Museveni tagenda kulayira timu ya mwenjagala kuddamu je exposing olwaliro olwebigendere bichafu byemwagisindiseko okukola timu eno yeno jenjagala ku exposing omuntu yogusaba kuba Sara Jua nnyo budde buli mwategere kibagenda okukola yeno timu ali kolola ali mukisebuleti nga juzi ali Masaka ali ludda nabeera ne Masaka eri gye babba akalulu emisana ettuku bane twagala olunaku obudde bonna President Museveni alime kulayira era asibye kololo mbwaye mukuja gutali mukujagu abantu bali mbuwanga bali muduka atugenda eri mukulembeze yali amuyozayozezza ntino so mukulu Sali Musale ne banno kambabye ensi enemanya kyenempa grupu y'abavubuka abo nga bano bateekebwamu ensimbi General Sali Musale akanda naho awetwogere olwaliro baba dispatchinze mu bitundu bye Mukono, Mbale, Masaka, Kampala, Kasese ne Busoga region baba sindise nga bali bibinji byenjawulo mulimu abaami n'abakyala bano bagenda kubanga bambadde engoye za national platform eziriko enyota emiyondo buli kimu ng'omulimu gwe bagenda okukola bagenda tandika okuterayizinga abantu mu bitundu byenjugedde nga bambadde engoye za national platform bataddeko n'obukokolo kati kino baveeyo oluvannyuma Lutumwa Kishoke Chris Magezi n'abalala abogezi b'amagye na poliisi bali kubagambe nti twabagamba dda Kyagulanyi alina abayeekera be bano be baseetinze okutulugunya abantu Mukono, Mbale, Masaka, Kampala, Kasese, Busoga n'ebitundu ebirala ne Masaka nti bano badde babazze okulemesa okwonona security y'eggwanga n'okutta abantu kino bakitegeserera nga baba dispatchinze dda njera tegeeza Museveni ne boneekwekweya ku mwenyango oba ku kamyo omala biseera enswaswa etayamula yereega engalabi ne boneekwekweya ku mwenyango oba kamyo omala biseera bino ebikolwa by'obutujju omutandise okutegeka nga mwagala kubiteeka ku Kyagulanyi muswadde so abantu ebitundu by'emmenya abavubuka bagenda babasindise dda bali mu bibinja ebyenjawulo mulimu abakazi n'abasajja nga bagenda kugamba Museveni tagenda kulayira nga bagenda tandika okuterayizinga abantu mu bitundu Mukono, Mbale, Masaka, Kampala, Kasese ne Busoga region gye bagenda okukola effujo lyabwe okukuba abantu okwokya ebintu byabwe okutemula nga balekawo ebibaluwa ebiro kitwala omunaku ebiraga nti Nuupu yeri mu kintu kino era bajja bakwata ne video nga bambadde engoye zefaanagana zekeza Nuupu nga bambadde emiyondo kuliko nyota kuliko buli kimu then balyoke bagamba nti Nuupu yakikoze balyoke bagula emisango ebinako Robert Kyagulanyi sentamu egy'obutujju kati kano mukasalemu mukabasindikire bakategeere nti ekyo kiganye n'olwano nakyo kikoze eki nakyo nkyonoonye so ekyo wemala okikola bwe ntyo security alert esooka ewedde twagalagera ku security alert ey'okubiri era waliwo n'omusumba omulala alina ekyaki ennene erimu abavubuka abasinga obungi era naye kyaki esabiramu bakemikaliisa abo baani naye munyarwanda mubuto mwe bali bangi naye atambulira mu linnya ly'Abaganda ebyo temubimanyi naye nga bingi bigenda mu maaso baatuzingako dda kati manyi bamuyingiza mu deals recently bamuwadde ebyapa bingi nnyo okuva mu State House bafunulidde ettaka eryo bagamba ettaka lino tulitaddewa tulikozeemu tutya bagenze baluwalinze kiweewa jjunju okuggulawo ekitongole ekitunda ettaka Nasembe network ebadde ki Nasembe simu yo bani aje kutembaaba between a rock and a hard press atenga jana binasu quoting abantu be Linda mukatono
Linda Mokatono. Ddayo wali ogambidde nti omulangira Jjunju baamulowalinga omuteeka mu kampuni etunda ettaka bantu bakiwuddeko badde ovuddeko. Ese bugenda mu maaso. Bakwata omwana ono Jjunju kubanga jjukira mulangira ajja agenda funa mirimu nga kwe tukole ey'abakopi. Nti waka ani agiroga wana ani akutte wana ani akutta ani akutte gwe mute network kitegeera abakadde b'omulubiri ono bane yawulira mu nkuubo era mukimanyi mwenna abataka tebakakkirizibwa kuyingira kayiga emissoni y'amayiga emu gye yalina mu Buganda yali yakufrustrating abataka bagalira olujja okutakisesinga kabaka tebamakisesinga tebamadibayizinga era kwe kulina omutaka gweta Sewamala yali abeera awo Kansanga abantu b'Ekansanga mu Kiwafu Road mujja kunjulira omwami omumumanyi ng'atula mu lukiiko e Mengo yali mukwano nnyo gwa kabaka. Sewamala alina ettaka ddala nnyo Mukono ab'Emukono musoko mumanyi omwami oyo aba afuluma mu geeti y'ewaafu wegwappa nga atera okukola evening walk omustudies entambula ye nga bamumanyi naye nga is a die hard era recruiting natulanga ne Sewamala n'annyumiza emboozi zonna ezigenda maaso mu Buganda ono ne mayiga byakoze Buganda. Sewamala mayiga omumanyi awo Ekiwafu ng'ovudde ng'owese Kansanga owese Kiwafu Road Kansanga awo ovudde ku Kansanga Secondary School ovudde ku Rizzi Aka Hotel ovudde ku Rizzi Aka Hotel ovudde ku kyaki y'Abakatuliki eri awo ogenze maaso awo mu koona awo amayumba ga Sewamala gali awo aba afulumayo mu Kiwafu Road baamukuba booda kagenderere teyaddanga omusajja waffe tunaafa naye nga yaŋŋamba baali bamwegezaamu dde okwagala okumutta yali aŋŋamba nti oba banegezaamu kubanga nti munaye ensonga zino eza Buganda kati fe abataka bamanyi ebintu bigenda mu maaso bagamba tubayizinga abantu emissoni za M23 mayiga naapushinga okuexecutinga abantu era zino missoni za M23 bano babijambya bemulaba bano era yeeyanza nnyo okumulangira jjajja w'abasiraamu obubaka bwawadde Abanayuganda olwaleero beebo abantu betulina mu balangira ab'enkizo abalina obulumi ku bantu bannaabwe abatasobola kukola mivuyo temumuwulyango nga ali mivuyo gy'ettaka temumuwulyango nga ali mivuyo gy'ekiseri y'abantu kwegwa omutima gw'abakabaka ba Buganda ng'ovudde ddala wansi emabega ku Ssekabaka Ssuuna n'ojja ku Ssekabaka Chwa ennyumba ya Chwa mulimu abalangira ab'enkizo tetubawulyango nga bali mu mivuyo gino egigenze nga gikola ebintu bino byebagenze bakola ne Ssekabaka Muteesa bwe yali kabaka Muteesa owokubiri teyali mu mivuyo egyo muganda we Mawanda teyali mu mivuyo egyo gituula kati egenda mu maaso naye omulangira ono avuddeyo akulaza ayogera Lunyarwanda avuddeyo akuddewo ekitongole ekitunda amataka ate atandise okutunda amataka amataka agalina kukwatibwa amanya galina kutundibwa kabaka agamba Abaganda temwejjaako ttaka temutunda ttaka ate mutabani atunda ttaka ate mutabani ayimirira ku platform ne program ez'enjawulo ayogera Lunyarwanda oba omuntu ategeera kitulimu oba okiraba naye otunakkiririranya Abaganda tusirika busirisi okwekkiririranya kwe kusinza okujjawo Abaganda ate munne bagamba kinga njogeddeko nze mmanyikiddwa abalangira bangi era bamanyi era eddoboozi lyange balimanyi bajja kubiwulira abamu bajja kuinboxingira mu WhatsApp yange nti ate nja kubabuulira tutasirika naye abantu tebasobola kwogera era nze nkubira omulanga abalangira mwenna gyemuli muveeyo abataka babaggalira naye nga musobola okukyusa situation tenyogako mukitegeera ng'ovude ne mulonda omuntu okuva mu Ssekabaka Chwa mu balangira ab'enkizo okuva mu nnyumba okuva mu abaana ba Ssekabaka Chwa waliwo abazzukulu bangi ab'obuvunaanyizibwa abasobola okukwata eŋŋoma kubanga guno gwe mulembe gutulina tetwalina kabaka tewali kubba ttaka naye mulembe gutulinamu kabaka ate gwe mulembe gwasinza okutulugunya Abaganda ku ttaka lyabwe eno kibaba omulangira guddewo kampani etunda ettaka agenda era akola deals amakola deals n'ababbi bamuwadde ssente basenza abantu kabaka abeera put in between a rock and a hard place without nothing to do kalina kujja kulwalinga statements z'abantu soko simbewo wakati awo
ogambye nti omulangira Jjunju alina kampuni etunda ettaka. Kampuni ki eyo abantu bandyagadde okimanya? Kubanze kampuni gye mmanyi etunda ettaka mu Buganda bagiyita Buganda Land Board. Noba ne Buganda Land Board. Kati kampuni ki awo? Njagala obere specific. Bagiyita ani? So Buganda Land Board eri bano Bashiri Surveyor Bashiri omanyi bulungi nnyo twasisinkana nga weegasse mu mivuyo wakwansibirwanga nziba ettaka lyange ery'okunnyanja. Bashiri Kizito wakwansibirwa yanguza yiika 5 naye nampaako yiika 4 ye Bashiri Kizito neŋŋamba nti yiika endala namba eri mu nnyanja mwe ennyanja yagitwala. ye Bashiri Kizito wangisebo amanya ge Bashiri Kizito yani Bashiri nyina okebera mu ssimu ene ddala nfuna eryokubiri naye Bashiri yakulye musaveya wa Buganda Land Board mpozi nga bamukyusa ennaku zino. Bashiri kanfuna ennyo eddala wano kandabe mu ssimu ene ddala ndaba okufuna erinnya eryokubiri. Bashiri oyo wakwansibirwa nga amusindika ye musaveya wa Buganda Land Board agaggawadde nnyo mukubba amataka g'abantu oyo omuvubuka oyo obamusindika okusaveya ettaka lyange yiika 5 ziri ku nnyanja ku showalayini bangamba mbu ssebo tukwaddeko yiika 4 yiika emu amazzi gagitwala. Naye ng'abakale tewali buzibu zinenya ziruwa wagwansibirwa yagaana okumpa transfer forms nanneetolooza okumala emyaka neŋŋenda nentunda ettaka lyange eddala lyenaguza Joseph Biga owa Steels and Tubes we yazimba ennyumba galikwoleka genda ebuwayo babuuze ettaka nalinguze ku mukyala wa Brigadier Kayanja Meja Kayanja wamwita Sara Namusisi awe buwaya yiika 5 eddungi ennyo lyoverlookinga State House lyoverlookinga Runway Airport walungi nnyo nzimbyewo n'akayumba nguzeko yiika 5 yiika ziri 35 Joseph Biga najja ne bamuguza wonna najja naneegayira nziika 5 ziipe nenkwata sente entono nziwe wagwansibirwa agenda kunoonya tofaali mu Amerika ne Mayiga era abajjukira tofaali Mayiga yanoonya mu Amerika yajja ne wagwansibirwa ezo zaali sente zange nazijja ku Joseph Biga milioni 10 in cash nenzikwasa wagwansibirwa ne Steven Mwanje owa Bridge Credit Finance byonjogerako mu bimanyi ebiseera ebyo Steven Mwanje yali president wa Rotary Club oba baita governor whatever baita Rotary Club Kampala. Naye tunavuga tukubona abantu mu Buganda nga babbi bafrustratinga abaana ba Buganda. Mira ebimuvuyagire Mayiga asirise aganya okwogera ku bigenda maaso naye bannange tulwanyisa Kagame tugoba M23 tugoba Kagame mu Rwanda M23 kano kebakkiriza okugijjayo tujja kumanya bannyiniyo. Mayiga tavaayo kwogera ku nsonga za Buganda okusapootira abaana Baganda kubanga ali compromised by Museveni. Push Abannayuganda bakubira omulanga oluwalo lukolektinze over 2 billion shillings. Oluwalo temuddamu kwenyigamu ebyo kabakazi wange temubiddamu teekamu sente zammwe zigenda eri mu M23 oyo Mayiga gye yayingiramu musipozalinga batujju wajja batulugunya nawansirako ttaka lyammwe. Abannayuganda bakubira omulanga Abaganda especially twewala emmengo tuginaabire mu ngalo naye tugende mu projects ezirimu omulangira Kasimu Nakibingu twekwata ku project ezo ez'abalangira abalina sanity and love for their kingdom. This is our heritage. There is never going to be another. My grandparents fought for Buganda expansion. Bajjajjange balwanira Buganda expansion. Nze muzzukulu wa Kaggwa sijja bikkiriza ebyo nja kujja nyanike wano abali Buganda emmengo baanike temukola Abaganda ebemukola Buganda. Mwegasse n'omuntu yajja okubba okutta n'okuzikiriza n'okusanyawo Buganda mumwegasseeko nga bw'asanyawo Buganda asanyawo abaana ba Buganda busirise Mayiga asirise kubanga akimanyi nti alina business dealings ne Museveni. Bwemuli amuwuliza Mayiga kino banaye kibalage kino Mayiga bw'agaanye okujja okwogera ku allegation essimu yo Katende amanyi okupastalinga ategedde buli kigenda mu maaso ategedde abataka bonna amanyi who to target and who to eliminate atudde mu lukiiko ategedde buli kimu akutta omwakatikkiro naye nga musajja mukutu awedde emirembe ebo bagobe eri bebagobe Kongo batala
singa mbadde mu kifo kya Mayiga nga nkola Mayiga byakola singa nabeekulira dda abaganda tulina mwaka obuntu akaswala naye akasajja ako yeyo karakita y'abanyarwanda eteswala eterina nsonyi n'akola ekintu blatantly naye ataba nakuswala n'akamu n'akatono etulina emmengo abaganda n'abalangira n'abambejja bakubira omulanga eno ensonga mugikwate namaanyi mugise ku mwanjo mukirisikaasinyeko era mukirininga emmengo eyo mutakirininga emmengo tugenda kusigala nfe abaana bafe abaganda babayoola mu makomera ag'enjawulo babatwala mu makomera ag'enjawulo babatwalayo babateekaka mu mbeera z'obusiyaga nakugamba wano eruzira bateeka abaana mu gaali tebambadde andaweya otuuka eruzira bagaba kujjamu andaweya empale zebambala baziyuza wakati wano mumpataanya owuli abaana kirokaaba owunaankola omusiyaga wano owunaankola biki baana baganda ogenda okugenda beekuferoludde buli mwana alina ebizibu essimu y'omukulu agituddemu alabika ayambadde n'akagato waaye atudde mu ssimu yo ali kugombolola ki atudde mu ssimu yo wagombolola ki oyo genda mu maaso okomye kugamba nti abalangira n'abambejja ab'enkizo batandika okwenyigira mu nsonga zino okulongoosa Mmengo w'okomya tulabe nti abataka babajjawo abasobola okutuwa wena luli Buganda yakula etya kati ambasomeseko abatakimanyi edda omulangira bwe yalabanga kabaka aliko takola bituufu oba tatambuza Buganda mu ngeri gyerina okutambulamu yakwatanga effumu n'amugjawo kati amateeka tegakkiriza ekyo eyo bakitwala criminal offense newankubadde mu bulombolombo bwaffe kyalinga nno omulangira okujja n'ajjawo omutaka atudde ku ntebe n'assuming obwakabaka n'akola expansion ye nga zine strategy yagaziya bwetyo bwe twagaziya Buganda abalangira baalwaniranga entebe eyo ab'enkizo kati nkubiriza abalangira n'abambejja abamanyi ebigenda mu maaso byenjogerako nti ebiggwa ebyenjawulo bitundiddwa bannange kangubuulire obeera mu nsi ez'enjawulo nga osinkana abantu abatalina identity. This is our identity. And we cannot allow somebody sitting in Mmengo as a Katikkiro. Well, if Katikkiro Taina also is Zimbabwe and Kabaka Bamuamba, let him come out openly and make a document. Or maybe he steps aside. I'll stepping aside like in a country like America or anywhere, I'll get a jam supporting I'll declare it by a vehicle for Kutulekeri. I declare it by a vehicle for Kutulekeri. I'll Kutulekeri vacancy. I've no one to do a Bungereza or America for 2-3 months. Agambe Mayiga aveeko ng'otuddeko Mayiga ne Museveni ajjagendera okutulekere bulekezi kuba Museveni akimanyi nti omuganda watabukira awo okuba kabaka yakyabikiriza Museveni naye kabaka yagera ekigambo kimu mugende mubanje akalulu tewali anfudde mu nnyumba ye abaana abaganda abaliyo babasiyaga mu makomera kubanga tebakusobola ngodo bimanyi bino nze badde mu kkomera Museveni nga nsireba ekisirusiru nembiraba ntuuka wali babajjako fingerprints bazikujjako bakufuula international criminal because they're going to share that data with Interpol and mark you as an international criminal. Then later, after marking you that bakutadde mu busiyaga ani atakimanyi nti Muhoozi musiyaga ani atakimanyi nti Andrew Mwenda musiyaga katwaliza batya okulwanyisa obusiyaga abo mubijja kakubobi wine nnyini alina omukyala Muhoozi alina omukyala n'omwana naye Muhoozi abamumanyi Muhoozi nga temumumanyi mpozi olwo nzija olwamba basomese babuulire ku bigenda mu maaso bya Muhoozi bye yakola ebikolo